Bit Pasha ya programu amanya gangezo Rosemary na wano kako Sfax 256 nyongeza kukutegeza nti gwe mukwano obera nga tewanyiga kadene nga wa subscribinga ng'ogamba tobera notified ku stories etubera tutaddeyo dayo onyige akade buli story gye tutekayo ogenda bera nga okifuna yona Uganda North American Association etegeka Expo Uganda Festival Expo buli mwaka oba oluvannyuma lw'emyaka neyita abannayuganda ne bafunayo n'omuyimbi okuva mu nsi ey'enjawulo ne babeera nga basharinga stage. This time round tuyina abayimbi abamu ne Uganda tegabawirako naye muyuna mwagendamu abayimbi omwali Kinene ne mukyala we saako ne Mary Flavia namulindwa naye olwagenda n'omukyala tumumanyi nti yali muzanyi w'amaganda mulungi naye bwe yagenda teyadda wabula omulundi guno batuleetedde oba bafunyeyo abayimbi okuva Uganda omuli the king herself Cinderella Baby, the B2C Kampala Boys, David Lutalo David Lutalo bebagenda okubeera nga bagenda okubeera nga basharinga stage ne omu Nigeria Mr. Flavor abamumanyi mumumanyi this year egenda beerayo okuva nga 2 paka nga 6 mu September egenda beera Labor Week mu Miami Beach. Mugenda beera nga mubiraba abayimbi bano ab'enjawulo ba B2C ba Cinderella bayogedde dda ne bakkiriza nti bagenda beera Miami mu September bagenda sharing a stage ne Mr. Flavor omu Nigeria. Abula tubagaliza bisinga Cinderella katusabe nti namwe temugenda laalira mulikomawo mu nsi yammwe. David Lutalo tukwagala wano B2C tusinga bagala na bana bano bebakyasinza okubagala katusabe namwe muleme beera nga mukola ki nga mulaalira wabula nga ye mwana mulenzi Diamond Platnumz BET yagaana ne mumusekerera. You started comparing him with Eddie Kenzo kana kambata naye ate abalazeko nti yadde BET teyagitwala waka sigwa muludi okusosa okubanga Diamond alemererwa okutwala BET awaka kuba baze nga bamunominatinga naye nga tafuna mukisa gukola ki gugitwala. This time round Nigeria yagimututeko that is Burna Boy naye teyaganye kuyingizaawo kidduka kipya bw'omuntu ayingirizaawo emmotoka empya nga ya 2021 omusajja aba alina ssente yadde awadi yaganye naye yatutaddemu Rolls Royce empya modo ya 221 mwababadde bamujajinga simanyanga ebya BET byaganda mutandise omucomparinga n'omwana waffe wano Eddie Kenzo yabalazeko nti amaanyi ayina emmotoka eri worth US dollar 335k oziyina kale mwabawangula BET muziyina yomwe omwana yabalaza amaanyi kigambibwa nti emmotoka erabika ey'ebirooto bye kati yakkiriza agase ku mmotoka ez'enjawulo z'abadde alina. Tulaba mu bayimbi be tulina East Africa Diamond Platnumz y'omu ku bayimbi abagagga era tujjukira bamu category like bamugerageranyako ne Bobi Wine n'avaayo ng'akola ki n'akubako emmeeza n'agametagala byamugerageranya naye nga y'omu ku bayimbi be tulina wano mu East Africa abalina kasente kaabwe ndowooza ne kye yakoze mukirabirako ddala nti kyaki kikyamaanyi nga nkyali ku bayimbi ab'amaanyi BEBE COOL bannange watukoze akantu over the weekend yavaayo ndowooza byali ku weekend cause ka video kagenze ne kacyankalanya social media BEBE COOL ng'azinira kuluyimba ra ex-friend kuba Bobi Wine yaliko mukwano gwe I am bad man from Kamocha. BEBE COOL tamanyi kuzina naye muganda wange if the song is nice tomanya amazina gye gava nageza olaba nga big size yenyenya big size bulijjo azina kongola mabeere naye leero bamazina gavuddewa twasudde tulowooza nti akayimba oluyimba luli edited oba video bageditinze naye twageza owulira mu background nga mulimu abakola ki abayimba olulimi abantu ne muvayo ne mugamba ya ajja kukkiriza ebiki naye temwerabira these two they were friends they were friends baaliko mu lebo y'emu batandika bonna this industry so I'm sure buli omujjali yabeerayo mu nnyumba nakkiriza n'agamba yadde si kyali wange naye this song is nice. Bobi Wine nga we yagamba yadde tomatira naye muwodi alina mu kisenge nyimba zange ne muziwuliriza so BEBE COOL yatulazeko nti this song is nice. Yeah, he's not my friend tetukkiriziganya mu mbeera ezimu oba endala naye waliwo byetukola nga ebyaddala bikola ki nga si bibi nga bituufu ate ye mwana muwala fanaima makalavu ng'ekususseeko mukwano cause I love you. Yeah, I love you. You're one of the TV personalities benjagala
So this time round yatukubyemu echekango banchi echekango cause people mubera imu mujudginga why are you with MC Cuts na chitegeza nti people with MC Cuts tetulina banabo mulinga abagamba nti abantu abalinga MC Cuts tetulina befriendinga, we don't have to be friends, we don't have to love them, they don't need us around them, they need us, they are people balamu ate chitegeza oli si corona nti muso kitegeera so mulekera ojjajinga abantu ababeera n'abantu nga emuskats n'abalala abalingamu abali mu ttuluba eryo mukitegeera mwansindikiriza Caroline Marcah okuvaayo n'abeera nga apostinga HIV results of which thank God the results are negative n'abagamba tagenda kuleka mckats yadde ali negative kitegeera tetumanyi wa gye baava becoming a friends tetumanyi kikyabagatta so let us stop judging people tetumanyi kikibagatta tetumanyi how they started being friends omukwano gwabwe guva ku kiba mikwano naye nga Caroline Marcah people judging her bagamba kyakoze si kituufu nti okuvaayo n'oteeka HIV results zo ku social media tekyandibadde kituufu kino nga yakikoze mu Facebook live gye yabaddeko nga alimu ne MC Cuts ogezako baproving nti yeah fine I'm with MC Cuts but I'm negative so people you're like mbuche yakoze si kituufu social media gyetutwala eriwala naye tuminze ngamba mu abamupostezo kikola cause muze mu musindikira ebigambo bingi ebyenjawulo so waliwo ne TV personality omu eyavaayo n'amuvuma nyonyonyo olw'okubanga she is friends with MC Cuts mikwano Caroline Marcah ku luno ndi kusaidia kye yakoze agezaako kakanya abantu nga mwe aboogera ennyo ate nga newe munaakola ki tagenda lekera obeera na MC Cuts kuba oli kyaliwe be bamanyi gye bavudde vice president wa ghetto oba muyite ex president advisor kuba omwaka guno bambi president teyamutulaga oba teyamusoma mu ba presidential advisor be njogera ku mwana mulenzi Buchaman abeera mu ghetto nga tukimanyi era ekyamufuula vice president wa ghetto kuba nti musajja akulidde mu ghetto naye Buchaman yavaayo ne tulaba nga asaba mama prime minister Nabanja abeere nga sente ze bagenda okugaba izo ez'abaana ba ghetto babeere nga bakola ki nga baziwayi kuba ye yamanyi omwana ki eyetaaga sente omwana ki ali mu bulumi bwa sente mwana ki asula enjala wabula kyamuguddeko oba kyamubuseeko bwe batandise okugaba sente nabanga ab'omu ghetto tebafunye era ye yavuddeyo n'agamba nti agenda beera yekalakasa yeebuuza lwaki abaana ba ghetto tebafunye sente ate nga ye vice president wa ghetto ye ng'amanyi abantu yabagamba mumuwe sente abeere ng'azigabira abaana mwasazeewo sente mubeere nga muzigaba nga muyita ku masimu naye ate abaana ba ghetto tebafunye era ye ensonga lwaki agenda vaayo yekalakase kyemmanyi agenda beera nga agattibwako abaana abalala ab'omu ghetto wabula nze Buchaman nkusabira police ereme beera nga ekuteekako amaanyi ex wa MC Cuts tulina kyogerako kwa buli omu yali akimanyi yavuddeyo n'agenda mu gym mususse omugamba mbu asusse we yali mumugamba it's not her size ageze nnyo so yasazeewo agende mu gym abeere nga asala ku mubiri nga Babarita y'omu kubaamu encourages okubeera nga bagenda mu gym these two balina oluyimba baluyita saawa yonna oluyimba baluyita saawa yonna ate this is not the first time nga bakolako bonna balina oluyimba lwe bakolako bonna Fiye ne Babarita so this is their second song nga bali babiri naye kyenneebuuza lwaki ennyimba zaabwe zeetoololera ku basajja wenzi cause n'olwasooka lulimu omusajja wange something like that ne luno essaawa yonna omusajja yeekyanga Fiye alina ensonga ze nkwegamba okutwalizawo mukirabika ne Babarita kuba mwave ne musibako kiko oba it didn't work out nze naawe naye nga Fiye naye ya admitinze nti yali akozesa drugs era yeemu ku nsonga lwaki ali muki ali mu gym ti ali mu healing process agenda awona era nina Rose yavaayo n'abagamba abantu bano abavaayo ne badmitinga nti babadde bakozesa drugs ba drug addicts temubasosola mugezeeko beera nga nabo mubatwalanga abantu okitegeera ate omuntu bw'avaayo na admitting akitegeeza bw'avaayo nakkiriza ekintu timbadde nkikola kitegeeza ekyo akivuddeko like she is on another level agezaako okubeera nga yewala ebintu ng'ebyo kati Fiye naye yavuddeyo n'abagamba nti kati kusaawa eno am on a healing process so kati nsazeewo ngendeko mu gym nsale ku mubiri anzireyo mu shape yange okitegeera Fiye we are happy for you kati tusuubire nti ne management
nti empya gye wafunye egenda kupushinga okugenda mu maaso wano Campus Park 256